Cavendish University bwe banga ddala ayina omuyizi gwe batikkidde bakiyita answer sheet ze. Omuyizi gwe batikkira yatandikira bagita International University of East Africa cancer. Tumanyi engeri gye yavaayo, tumanyi engeri gye discontinuinga yamaliriza alyo. Tuna bagamba waliwo academic fraud, bagamba National Council for Education tuliwako kopi. Naye kati bano kebefudde abagezi ebyokuzzaako tubimanyi, ffe tutunkanye na private entity, tujja kutuuka ne government. Gye obuvunaanyizibwa mu Universities Act ya 2001 okufuga universities. Atugenda kugigamba etuwe ebagambe bwe answer sheets kuba otherwise license bajja gifiira. Waliwo omusajja afunye diguli ne tubaganga ate baali twawandiikira National Council for Higher Education etubuulire. Uganda no bwetyo bwegenda eva ku mulamwa mu ngeri ey'okusaaga. Naye bino ebintu bigenda kubeera nga bituyambako mu maaso awo bwe munaaba mu birabye. Nali ngambye Mwami Kyagulanyi tagenda ku graduation kubanga agenda kuba yeeyongedde okwerabisa. Kaakano bino bigenda biyinza okwapeninga maaso. National Council eyina kakati omulusozi gambalagala lweyolekedde. Olw'okuba nti yo Cavendish University ekozesa ekintu kino okwagala okukola publicity yaayo titufuneyo sitoomu tumuwe diguli. Tufuneyo sitoomu tumuwe diguli. Abaana bajje batandika okusomera wano babeerewo mu bungi. Naye kakati ebitongole bino ebibiri byo bye bigenda okuba nga bitunnyonnyola. Ndabyeko ye Male Mabirizi abaddewo ddala okukakasa nti omukulu ono atikkirwa alyoke omusango tugutwale bulungi maaso n'abalala n'omukulu Sserunjogi naye abaddewo. Nga temunnajaganya nnyo ku lwa diguli ya bufere musooke mukwatemu. Mwami Bobi Wine atunnyonnyola ekyamugobya ku Harvard University mu America gye yatugamba nti akola diguli ye mateeka. Asooka atunnyonnyola awo. Bino ebya Cavendish tugenda kujja luvannyuma kuba ebya Uganda buli kimu kisoboka. Naye nze ku records ze nnina ne information gye nnina baamukwata akukuta n'omuyizi ng'amutuulira ebibuuzo ne bamugoba. Export TV to the world. Baweze abantu basatu abavuddeyo kujja empapula za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagala kuzirabako. Olunaku lwabadde lwajjo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omunaana omwaka 2024. Ebifaananyi bwe byabunye buli wamu ku mutimbagano ne bisaanikira emitimbagano egisinga okwettanirwa mu ggwanga lyattu Uganda okuli Facebook, TikTok, Instagram, Twitter buli wamu nga biyozaayoza omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku degree gye yafunye okuva mu Cavendish University gye yatandika okusoma emyaka nga 8 emabega. Okusinziira ku bamanyi ebigenda mu maaso koose eno ebeera ya myaka 4. Naye Bobi Wine atutegeezezza nti olw'ebigwa bitalaze okusumbuukana kw'abadde atuusibwako kuba yagambye n'okugraduate nga yali takisuubira kozi yafuna okukyankalanyizibwa n'okunyenyebwa okuvayo baayise ab'obuyinza nga bamulemesaako okugezaako okulaba ng'atuuka ku kkula lino. Ate nga tumanyi gino emyaka gyonna okuva mwaka gwa 2020 paka kati Bobi Wine gibadde emyaka gye gyakuba bize. Yatandikira mu kunoonya kalulu n'atambula paka wuuyo kutandika kutalagga ngendo z'abadde nga ngagenda emitala w'amayanja ku mirimu gye emitongole. So yatandika mu mwaka gwa 2016 omwezi gwali gwa 8 nga yatandika ku university emanyikiddwa nga East Africa International University. Era eyo ne bitatambula bulungi n'avaayo. Ategeeza nti yayambwako okuwabulwa omukulu amanyikiddwa nga David Lewis Lubongo yangono General Secretary wa NUP n'abantu abalala okuli Denny Sherif ne mukyala we Nadda Cavendish. Omugatte netwala emyaka 4. Omukulu amanyikiddwa nga Male Mabirizi ono lawyer tumumanyi n'omukulu amanyikiddwa nga Dini Lubowa Sava munnamawulire agamba nti yakola investigative journalism era yeyita omukuba investigative journalist mbw abasinga mu ggwanga lyattu Uganda ne channel ye eyagano mazima. Azayogera ebintu bingi naddala ku nteekateeka za NUP Bobi Wine n'abamuli okumpi. Yavaayo ko lumu n'ategeeza nti NUP agenda gikuba wansi ne gye buli eno ekyatambula emabegako abadde alina ekintu kyatambuza
ekya 1.7 billion zagamba nti aba civil aviation baziwa Joel Ssenyonyi basekezi ng'enguzi okumuziyiza okutwala alipoota namutayika gye yali abakozeeko ku by'ekisaawe ky'ennyonyi obutagitega ku floor ya parliament. Ate nga ffenna tujjukira nti alipoota eyo Joel Ssenyonyi oba amala ogikola ne bagitwala ku floor Honorable Anita Amungi Magogo omwana MP wa Bukeddeya nga ye speaker wa parliament ogwanga tu Uganda n'agigoba mbu yali elinkinze ng'egenzeko mu mawulire. Ate Dean Lubowa n'ajja n'agamba mbu ekyalemesa gundi eyo genda ku floor ya parliament okubaganyizibwamu botunulwamu nti Joel Ssenyonyi baali bamuwadde enguzi ya 1.7 billion. Nga tanatuuka awo yasooka gamba nti Joel Ssenyonyi musiyazi era ebintu byali amulanga then nadda ku nguzi. Kati wetwogerera kano obwanga yabwolesezza degree Bobi Wine yafunye mu mateeka bagamba batwala gundi eyo mu kooti. Omukulu Malema Abirizi yategeezezza njogeddeko nayo olunaku lwaleero n'antegeeza nti ye agenda mu kooti kuba yasaba babawe ku mpapula documents eziraga oba answer sheets Bobi Wine ze yajjuzaamuko Cavendish University n'ezibamma. Kati agenda kuba gavumenti mu mbuga eyo university egibweko license olw'okuwa omuntu degree etasaanidde mu bukumpanya mu bukuusa ne bamuwa degree baba banafuya essiga lyabwe eddamuzi. So era saawa yonna Cavendish University, Bobi Wine n'ekitongole kirera eddembe bagenda mu kooti olw'ensonga ezo. N'omukulu Calvin Kanje yavudde ensonga zino naye n'azoogerako ng'anafuya ng'agamba Bobi Wine yagulirira talina busobozi busobola kusoma mateeka. So abantu abo bonna njagala obateeke ku minzaani obeetegereze enteekateeka zaabwe nga bwe bazirambise naawe omanye woogwa. Okitegedde nze mbikuleetedde ate bingi nkyabikuleeta. Ngenda kusaba kimu subscribing ate sharinga eno Export TV tuli ku YouTube, commentinga comment yo tugiwulire. Naye nga abasinga olunaku lwaleero basibye bayozaayoza His Excellency Bobi Wine olw'ekintu kyatuuseeko eky'amaanyi ennyo. Bannaffe abeeri ku Fangoni bo babadde ne kyetuyise independence naye kale tumanyi independence yabadde yaki kuba independence gabeera meefuga either against ng'efunye obwetwaze Abafangoni simanyi obwetwaze badde bwaki naye sofa ekintu kitambudde nga wekyali kiteekeddwa tekitrendinze olw'ebifaananyi bya Bobi Wine. So enteekateeka zonna bwesobeza abaddewo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka 2024. Nze omwana Soda ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwe tulimu ogw'omunaana tugenda ku theatre La Bonita mu kivulu kya King Shiba kyondaba awo emabega. Ngenda basaamu ejje muwagire King Shiba mu bungi. Tiketi ordinary ya $1,000, VIP ya $3,000, emmeeza ya kakadde kamu kubeerako abantu 6 n'ebyokunywa. Ekivulu kigenda tandika ssaawa 4 ez'okumakya 5. Ssaawa 5 tugenda soka ne competition ez'abaana bannabitone abalina talents ez'enjawulo, bayimbi, badansa ne ba comedian. Abawanguzi bagenda funa ebirabo gaggadde nga flat screens ne sente nkalu kakadde. So mwabagala okuvuganya oba olina mumwa muganda wo olina mwannyoko alina ekitone osobola otukubira ku namba zaffe ne bamuwandiisa nga obudde bukyali n'asobola okompitingako olwo olunaku. Tugenda kukolerawo ne talent promoting abaana balina talent nga tebafunye chance kwolwo olunaku nga 16 egenda kubeera public holiday ku theatre La Bonita nga tuwagira King Shiba mu Kisa live concert. Abayimbi abamwerekeddeko bangi nnyo okuli Chris Evans, okuli Lily Puzzle, Mick Wine, Amelia Nambala, Fike Gaza, Khalifa Naga, Grenade Official, Victor Kamenyo, Vare Music, Likodela Butida, Alimpa, Aizoniti, Mary Butter, Opa Fambo, ba comedian bangi okuli ba Mary Arts Tumbeto, Shami Nesawa, ba TikTokers bonna gye bali. So mikwano gyange mbasabye okubeerawo ko lunaku tusinkaneyo kama Katonda omulungi abatukuumire. Mbalamusiza leero mbadde busy sibadde nnyo active online naye obudda nigizaayo nembirengera nga mugamba Kyagulanyi bamutikidde kakati afunye degree abamu ne muntaaginga naye ebikola bibadde bingi. Omanyi ffe tuli ba commentator ebikola tubana bingi legal research aba serious. So
ebiseera ebimu atuuka n'abanga ayitako obudde bungi naye nze wedda era nseka busisi because ffe kyetwali twagala twakifunye era tujja kwongera tukifune mu maaso nti bwe tuba tunoonyeza ku academic fraud kitwala ebbanga ddene n'obudde bungi na buli kimu twatandika ne tubagamba omusajja ono mutuwe answer sheets ze baziremedde naye abaganda bagamba kali kabba magumbo kasuka mu mulyango Cavendish University bwebanga ddala ayina omuyizi gwe batikkidde bakiyita answer sheets ze omuyizi gwe batikkira yatandikira bagita batandika University of East Africa gwe kansana tumanyi engeri gye yavaayo tumanyi engeri gye bamudiscontinuinga yamalirizaabyo tulabagamba waliwo academic fraud bagamba National Council for Education tuliwako kopi naye kati bano kebeefudde abagezi ebyokuzzaako tubimanyi ffe tutunkanye na private entities tujja kutuuka ne gavumenti gyetwawa obuvunaanyizibwa mu Universities Act ya 2001 okufuga university ezo atugenda kugigamba ebagambe bwe answer sheets kuba otherwise license bajja gifiirwa ebikola academic fraud bano abantu bamu baatikira $1 million omwaka oguwedde mwasomesa mu international biki kati baleese ono Kyagulanyi bwe yasomye amateeka baagala gafuula kyakuzanyirako tugenda kukikkiriza so National Council tujja diringa nayo tujja gigamba kati tuwe papula ezo banaagaana tujja diringa na gavumenti so si bano bali private tugenda kudda nawo olwokosero gwe mwogera ffe tuliko tusavinga ggwanga na biseera bya maaso so National Council tujja diringa nayo ndowooza ekyoba wiiki ejja tunafuna obudde Export TV to the world.